Balamusizaako amanyaze Judy Ssemugabi Bakyayita nga nziza okusoma akatabo kaffe akayitibwa Mbirontono ekitundu eky'okutaano. Kino kirina omutwe ogugamba nti okuyiga ebikwata ku nzikiriza ya mwami Ddungu. Nasigala neewuunya muli mu mutima gwange ensonga lwaki mwami Ddungu aggalawo mangu ku lw'okutaano ate nga takola na ku lwamukaaga. Kwe ggamba nabalamu nga ndaba ssente zaafiirwa mpitirivu nnyo obungi. Nze nali sikiwulirangako nti eriyo eddiini endala. Nali mmanyi ey'Abakatoliki, Abaprotestante wamu n'Abayisiraamu. Kati bano aba Seventh Day be baani? N'ekirala ffe abagenda okusaba ku Sande twakolanga emirimu wamu n'abo abasabanga ku lwokutaano nabo nga bakola emirimu ku lunaku lwabwe olw'okusabirako. Lwaki bano aba Seventh Day tebakola mirimu ku lunaku lwabwe olw'okusaba? Ku lwokutaano olwo bwe twali tuvuga ne mwami Ddungu okudda eka okwetegekera Sabbaatu, bwe batyo bwe baŋŋamba nti olw'omukaaga baluyita Sabbaatu. Nabuuza mwami Ddungu lwaki aggalawo mangu ekkanikiro lye ku lwokutaano era lwaki taliggulawo ku lw'omukaaga, era lwaki agenda mu kkanisa ku lw'omukaaga mu kifo kya Sande nga ffenna bwe tukola. Mwami Ddungu yasooka n'asekamu era n'ankuba ku kibegabega nga bw'agamba nti ajja kunnyinnyonnyola byonna bye njagala okumanya nga tutuuse eka. Yantegeeza nti kirungi nnyo okunnyinnyonnyola nga tuli waka kuba alina okuba ng'ampa ebyokulabirako okuva mu Bayibuli. Nakkiriza ebigambo bya mwami Ddungu era ne neetegeka okuwuliriza emboozi eno. Bwe twatuuka waka mwami Ddungu yaŋŋamba ŋŋende nnaabeko era neetegekere okuwuliriza emboozi ye. Wano nno munnange yasindika munya mu ssubi kuba nali njagala nnyo okumanya wamu nali njagala nnyo okunyumya wamu n'okumanya. Kale okumanya eddiini eno bw'ekola nali nkyagalira ddala. Nagenda mu nnambiro okunaaba era bwe namala okunaaba kyennava ŋŋenda mu nnyumba ya mwami Ddungu. Olwatuukayo mu ddiiro munda nasanga ekyeggulo kiri ku mmeeza. Ku luno ekyeggulo twakirya mangu okusobola okwetegekera Sabbaatu. Bwe twamala okulya ekyeggulo ffenna twatuula mu ddiiro. Twatandika okusoma Bayibuli wamu n'okuyimba ennyimba za Kristo. Wadde ennyimba nali sizimanyi bulungi naye nageegeenyanga mpola mpola anti ow'enzinambi azinira mubabe. Nga tumaze okuyimba mwami Ddungu yantunuulira n'atandika okwogera bw'ati, mwana wange Mbiro, eno essaawa nkuddemu ekibuuzo kye wambuuzizza nga tuli mu mmotoka. Tuli ba Seventh Day era tukkiririza mu Sabbaatu. Sabbaatu yaffe tutandika okugyetegekera okuva ku lwokutaano olw'eggulo okutuusa ku lw'omukaaga olw'eggulo. Y'ensonga lwaki ekkanikiro tuliggalawo mangu ku lwokutaano era tetukola mirimu ku lw'omukaaga. Kikulu nnyo okukuuma olunaku lwa Sabbaatu era tetukola mirimu gyonna okuggyako osinza wamu n'okulya. Sabbaatu lwe lunaku olw'omusanvu ku kalenda yaffe era tulukuuma nga lutukuvu. Sabbaatu lunaku lutukuvu nnyo ddala mu maka gaffe gano era nze mukyala wange wamu n'abaana baffe ffenna tulussaamu ekitiibwa. Tulukozesa okuyiga ebikwata ku Katonda waffe era eyatutonda era nga tukikola nga tuyita mu Bayibuli, mu nnyimba wamu ne mu bintu ebirala bye yatonda.
lunaku lutukuvu era lulungi okuwummulirako, okusaba, okubuulira enjiri ekwata ku Katonda wamu n'okukyalira era n'okusabira abalwadde. Tetukola ku lunaku luno okuggyako okusinza omutonzi wamu n'okubeerako awamu n'ab'omu nju zaffe, ab'oluganda lwaffe wamu n'emikwano gyaffe. Nze nawuliriza buli kigambo mwami Ddungu kye yaŋŋamba era nabikkula Bayibuli nsobole okusoma obunyiriri mwami Ddungu bwe yali aŋŋamba bwe yali aŋŋambanga. Nze nali seunangako okusomebwa kwa ddiini nga mwami Ddungu kwe yampa. Wadde nasoma omusomo ogw'okusibwako emikono mu nzikiriza yange, naye saabitegeera bulungi nga mwami Ddungu bwe yansomesa. Nabuuza ebibuuzo bingi era mwami Ddungu ebisinga ye yabiddangamu, ebirala mukyala we wamu n'abaana be. Nze neewuunya nnyo ab'omu maka ga mwami Ddungu wamu ne mwami Ddungu kuba nti bonna baalina amaloboozi amalungi, kwegamba nga bwe bayimba olowooza nnyonza ze ziyimba. Mwami Ddungu yantegeeza nti bwe mba njagala nga sikirinamu buzibu bwonna, nsobola okugenda nabo ku kkanisa enkeera, naye bwe mba saagala nsobola okubeera mu muzigo gwange ne neebaka okutuusa olw'eggulo nga Ssabbaatu eweddeko. Mwami Ddungu yeewuunya nnyo ebigambo ebyanvaamu oluvannyuma lw'okumala okunsomesa ku bimu ebikwata ku ddiini y'Aba-Seventh Day. Natunuulira mwami Ddungu mu maaso ne mugamba nti, nedda taata, kansuubire tekikuyisa bubi kukuyita taata. Omuganda agamba nti bw'ogenda ebulyambwa naawe olyambwa. Kale nange njagala nnyo nkolenga nammwe bwe mukola era nsaba nzikirizibwe okugenda nammwe mu kkanisa. Taata waŋŋambye nti kati nange ndi mwana wa mu luggya luno, kale nina kweyisanga abaana bonna bwe beeyisa era ebikolebwa mu luggya luno nange njagala nkikole nammwe. Ebigambo byange ebyo byawuniikiriza nnyo mwami Ddungu wamu n'ab'omu maka ge bonna, era bonna baasituka omu ku omu ne bangwa mu kifuba era ne bansuubiza okunsomesa empolampola byonna ebikwata ku ddiini yaabwe. Jime ye yasinga okunsanyusa era yabuuka n'angwa mu kifuba. Mukama yeebale kubanga singa saamubaka Jime yali waakugwa ekigo ssemago. Jime yaŋŋamba nti agenda kunsomesa engeri gye nina okweyisaamu mu kkanisa. Kale njagala nnyo Jime kuba nzijukiza akato kange ka Moses ke naleka mu kyalo. Kali akaana kakyappiza nga Jime yennyini. Ku makya ennyo ku Ssabbaatu nali nkyebase mu kiriri kyange ne mpulira omuntu akonkona ku luggi lwange. Neekanga nnyo nga ndowooza nti oba neebase nnyo nga bazze kunzuukusa. Nabuuka mangu mu buliri ne nzigula oluggi mu bwangu nnyo ddala. Okuggulawo nga Jime yali ku luggi n'ambuuza bulungi, naye n'akwata akaveera. Namubuuza bulungi naye n'akwata akaveera ke yajja nako n'akampa. Neewuunya nnyo ebiri mu kaveera era nakabikkula mu bwangu ndabe ebirimu. Mwalimu essuuti ennungi ennyo wamu n'essaati. Jime yaŋŋamba nti mwami Ddungu yamperezza ekirabo ekyo nti era ayagala nkyemba nnyambala okugenda ku kkanisa. Jime yaŋŋambanga essuuti bwe yali eya mukulu we, naye nga kati tekyamutuuka kuba mbu yenna yagejjagejja ebitamatama. Bannange Jime yanziseeseka ku makya okwo nga ndaganga baaba we bwe yagejjagejja ebitamatama.
bannange nasanyuka okufa obufi kuba nze nali sambalanga ku ssuuti era nagamba Jimmy aneebalize ennyo mwami Ddungu olw'okumpa ekirabo ekirungi bwe kityo. Neesunga okwambala essuuti yange era mu bunnambiro nagenda mu kinaabiro okunaaba wamu n'okusenya amannyo. Nayambala mangu engoye zange era ne ŋŋenda mangu mu nnyumba ennene okulya ekyenkya. Okutuuka mu nnyumba nga buli kimu kiri mulaala, ekyenkya kyali kyatuuse dda ku mmeeza era baali balinze nze tuliire wamu. Olwayingira bwe nti mu kifo we tuliira bonna ne bakyuka ne bantunuulira. Natya nnyo nga ndowooza nti oba nzizizza gwa nnaggomola, naye Jimmy kwe kusituka n'agamba nti baaba Mbiro ng'onyumye nnyo, wenna olabika ng'omulangira. Bonna kwe kuŋŋamba nti Jimmy byayogedde bituufu, nti nzenna nnungiyidde mu ssuuti n'enkunakuna. Kino kyansanyusa nnyo kuba teri muntu yali aŋŋambyeko nti ndi luvubuka lulungi ate olugoggoofu. Amangu ago ne neebaza omwami n'omukyala Ddungu olw'okumpa essuuti endabise obulungi ennyo bwe ntyo. Bwe twamala okulya ekyenkya, nze ne Nina twatandika okuteeka ekyemisana kyaffe wamu n'ebirala bye tunaakozesa ku kkanisa mu bbuutu y'emmotoka. Nabuuza Nina lwaki tutwala ekyemisana kyaffe ku kkanisa nga tulinga abataakomewo. Nina yaŋŋamba nti tulina okumala olunaku lwonna ku kkanisa, nti bwe tunaamala okusaba tutuula wabweru ne tulya emmere yaffe wamu ne bakristo bannaffe, nti bwe tumala tuddamu mu kkanisa ne tweyongera okuyigirizibwa ebikwata ku Katonda wamu n'okuyimba ennyimba ezimutendereza okutuuka Sabbaatu bw'eggwaako ne tudda awaka. Ekkanisa yali nnene nnyo era nga nnungi ddala ng'eyaffe ey'omu kyalo egikubisaamu emirundi 10. Neewuunya nnyo ennyambala y'abantu abajja okusaba ku kkanisa. Abakyala abato n'abakulu bonna baali bambadde bulungi nnyo nga banyumye, ate ng'engoye zaabwe si ze zino ze ndaba mu kibuga ze bayita enkunamyo. Abaami wamu n'abavubuka abasinga obungi ffenna twali twambadde masuuti, ffenna twali tunyumidde ddala bulungi. Saalabayo bambadde zino zijjiini oba enkunamyo. Bwe twamala okufuna ebifo byaffe ne tutuula mu kkanisa, nagenda okulaba ng'omu ku bakristu asituka. Yagenda mu maaso n'atandika okutukulembera mu nnyimba ezitendereza omutonzi. Abakristu baayimba bulungi nnyo ddala ng'amaloboozi gaabwe galinga ennyonza. Nange nabeegattako ne tuyimba okukamala, anti nange nalina akatabo k'ennyimba ke bampa okukozesa. Nze nali sinyumirwangako kusabanga olunaku lwe nasooka okusabira mu kkanisa y'aba Seventh Day. Nasangayo abantu abalungi ate nga baaniriza buli omu nga balina obuntu bulamu ku bannaabwe. Nze bannyaliriza bulungi nnyo era essaawa y'ekyemisana bwe yatuuka nga buli omu ayagala ntuule nabo okulya emmere, naye Jimmy yakomba kwerima. Yagamba nti nina kutuula naye tulye ffenna ekyemisana kyaffe. Kyasanyusa okulaba abantu abasanyufu ate abaagalana ng'ab'endeemu. Bwe twamala okulya ekyemisana twaddayo munda mu kkanisa. Ekyanneewuunyisa nalaba ab'eŋŋanda nga bayolesa ebitone byabwe, kwe ggamba abamu baatuyimbira ate abalala baatuzannyira katemba. Ebintu byonna ebyakolebwa nga byonna byekuusa nnyo ku Katonda.
Ab'ebitone bwe baamala ne tufuna ababuulizi abaatubuulira enjiri. Enjiri yannyumira nnyo kuba baagibuuliranga bwe bakolerako ebikolwa. Kino kyannyamba nnyo okutegeera eddiini obulungi. Okugeza, waliwo omubuulizi eyabuulira engeri abantu ba Katonda gye bategeeramu enjiri. Yagamba nti ffenna tuli banjawulo mu kutegeera enjiri, nti buli omu alina essaawa ye. Omubuulizi yajja ne kasitoovu akatono, esseffuliya, ekibbo, obuberenge obutulika wamu ne butto. Yakoleeza kasitoovu era n'addira esseffuliya n'agissa ku kasitoovu n'ayiwamu butto. Omubuulizi yayiwa obuberenge obutulika omulundi gumu, bwonna ne bugwera mu butto era n'abikkako. Obuberenge bwe bwatandika okutulika mpola mpola, awo omubuulizi n'atugamba nti naffe bwe tutyo bwe tuli bwe tufuna enjiri ya Mukama omu ku omu. Naffe bwe tutyo bwe tufuna enjiri y'Omukama omu ku omu. Yagamba nti ffenna tubuulirwa enjiri omulundi gumu, naye buli omu agitegeera mpola mpola ng'obuberenge bwe butulika kamu ku kamu. Omubuulizi bwe yajja ebiberenge ebitulise ku sitoovu n'abiyiwa mu kibbo n'atulaga nti obuberenge bwonna tebwatulika lumu, nti ate waliwo obwatulika obwasiriira nga tebutulise, obwasiriira nga butulise, ate obulala ne butulikako katono, obundi ne butatulikirako ddala. Omubuulizi yatugamba nti ekikolwa ky'obuberenge kitulaga nti ffenna bwe tuwulira enjiri abamu tugikkiriza era ne tulokoka mu ssaawa gye twagala. Abalala ne basalawo okuwulira enjiri naye ne batalokoka, ate abandi ne bagikkiriza mu ngeri nga balinga amazzi mbu nga tebookya ate tebannyogoga, kweggamba nga bali awo wakati. Olw'eggulo nga tumaze okusaba wamu n'okubuulirwa enjiri, mwami Ddungu yatuvuga okututwala eka. Munnange, anti maama wange yali yaŋŋamba dda nti neererejjanga olwanobako, mbu nali njogera nnyo. Munnange ku olwo bwe namanya nti maama yali mutuufu, kuba nayogera okuva lwe twasimbula okuva ku kkanisa mpaka waka. Nanyumiza ba Ddungu ng'ekkanisa yaabwe bw'ensanyusizza ennyo ddala. Nabanyumiza ng'omubuulizi w'ebiberenge bwankoledde olunaku, era nabategeeza nti nze saagala kubanga obuberenge obwasiriira, obwakona oba obwabatukako akatono. Nabategeeza nti njagala kufuuka kiberenge ekyabwatuka kyonna obulungi ddala. Nabagamba nti sigenda kuddamu kusabira walala okuggyako mu kkanisa y'aba Seventh Day, era nabeegayirira bansomese byonna bye nnina okumanya. Mukyala Ddungu yatandika okusagambiza ng'akimezezza okwenjala, kubanga ebigambo bye nayogera byamukwata omubabiro. Yagenda n'akuba akaluulu era n'agamba bbaawe nti, mwami, weebale kundeetera mwana ono, era nze ŋŋenda kuba maama we okuva leero, wadde Mbiro alina maama we, nsaba nzikirize nange mbeere maama we ow'omu kibuga. Yakyuka n'atunula emabega gye nnali ntudde ne Jimmy, Nina wamu ne Elizabeth, n'agamba nti, mutabani Mbiro, onzikiriza nange mbeere maama wo? Nkugambye nga nze ani agaana? Kye naagaliza embazze Katonda yali asudde. Nze
ani abeera mutabani w'omwami n'omukyala ddungu, nze lunkupe waabwe kati nfuuse mwami w'abalangira, nfuuse mwana w'abalangira. Nakkiririzaawo nga sinanaagidde namu nti ye maama neyanziza nnyo okunzaala. Bonna nabawa kibbo kya nseko. Nalugulira ku ppata kuba olwakkiriza nti nzikiriza okuzaalibwa. Omwami n'omukyala ddungu Jime, nzikiriza okuzaalibwa omwami n'omukyala ddungu. Jime yatandikirawo okumpita baaba era n'atandika okumbulira byonna bye nnina okumanya ebikwata ku maka gaabwe. Jime yantegeeza nti nina okuyiga okusaba kuba kikulu nnyo mu maka gaabwe, nti buli omu alina okusaba nga tannava mu buliri, okwebaza Mukama olw'okukeesa obudde ate n'amuleka ng'akyali mulamu. Nti nina okusaba nga sinnalya, nina okusaba buli kaseera, okwebaza Mukama ebirungi byonna byankolera, ng'okumpa abazadde, ab'eŋŋanda, omulimu wamu n'ebirala bingi. Era bwe twatuukira awaka nga Jime ansomesezza ebiwera. Banange mwebali nnyo, mwebali ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Akuume, bye.